Yes, nate nkwanyiza ku Fadi TV yuji ngina kusaba subscribe nga tompere video no ka like. Fadi TV yuji mani updates ezina buli kati kusaka mawali gatambula mu ggwanga lya Uganda agenja olwo. Esa weno ngina kusaba subscribe nga tompere video no ka like yeyongere okutambula oluvanyuma toyongere maaso. Ensonga za Lady Grace jukita yafudde era nga bano bafiira mu kabenje nga omwabite girabi byonna givuvuddeko emabega. Lady Grace agenda kubazikibwa olunaku olwali sadiza wali Champs Kayunga oyita mu Kayunga oyita mu Mukono oddeyo nga agende Kayunga Bugerere akatundu bakayita Champs oyita mu Mukono mu ndeeyo. Wabula ono Omuzimu Gwe Gulumbye Abamu ku Oluganda era nga wabaddewo nnyo akatubagira ak'amaanyi ekiro ekikeseza olwali jjukira omulambo gwatwalibwayo olunaku olw'eggulu Champs era nga abantu basuze mu Lumbe naye ng'ekyabadde mu Lumbe baaba omulambo gwalinnye omu ku baluganda Baganda ba Lady Grace omuwala n'alyoka yeefuukula ekyabadde abantu beebuuziza kyekigenda mu maaso naye nga gwatabadde ebidaala byonna ebisinga ebiwera kukosa ne tenti omwana muwala ono nga gumulinnye n'ekisinga okwewuunyisa ate nga tegwogera naye nga yeevulungula yeekolakola ebintuntu era nga bamweyana amanyikiddwa nga Asani Ndugayi eyagaliza kulabika nga amukakkanya era yamusabiddeawo kusaala nakkakkana naye nga tebamanyi lwaki gwalumbye lwaki Omuzimu Gwalumbye Abamu ku Oluganda nsonga yaki naye nga agenda kubazikibwa olunaku olwaleero naye nga abantu basuze mu kutya abasinga olw'okutya Omuzimu tiguyinza okulabika nga guyinza okumulinnya ku mutwe n'abako kyakola ekitiisa oba ne babakuba emiggo oba ne gukasuka amayinja gwamba abasuze mu Lumbe basuze ku bunkenke abasinga basuze ku bunkenke sadiza wali Champs nga batya nti mwana muwala ono Omuzimu guyinza okumulinnyako n'akola ate ebisuseewo enjozi omulengerawo yabadde atudde mu ttaka awo yabadde amaze okwevulungula bebimu kwa ebifaananyi byensobodde okufuna yabadde amaze okwevulungula nga atudde wamu naye nga abatuuze bali mu kutya ndozi olengerawo yabadde yagudde ekigo abantu bonna ne batya abantu bonna baatidde ne beebuuza kikigenda mu maaso kuba ekigo kye yagudde kyabadde ekigo ky'amaanyi nnyo era kyovula abantu abasinga kyabaleetedde okulabika nga batya n'okuba nga basuze ku bunkenke n'okuba nga beeraliikirira nti ayinza okukolawo ekisinga oba okubakuba amayinja oba okubatuusaako obulabe ng'Omuzimu gwa Lady Grace gumulinnye eri abasinga bavudde nga bagamba nti byakiwaani abadde yeekoza bwekoza naye ebiseera ebisinga babeera tebeekoza oluusi emizimu gitera okulabika nga gisobola okulinnya abantu ku mitwe bantu manyi nnyo balinyibwako emizimu lwakuba abantu abamu tebabikkirizaamu ebintu ebwe bityo abasinga abamu ku bo bannayuganda abasinga tebabikkirizamu naye nga bituufu si byakifere ate si byakiwaani bituufu omuzimu gusobola okulinnya omuntu ku mutwe egimu gyogera n'okwogera naye guno tegwayogedde wadde n'akamu just yeekubye ekigo eky'amaanyi ne yeefulukula okumala ebbanga n'atulaawo n'abeerawo okumala ebbanga Asani Nduga n'agezaako kumusabirasabira nekolaki negumuvaako ne gugenda kwegamba byabadde ennaku olw'eggulu mu Lumbe naye nga abantu basuze mu kutya nga beeraliikirira nti biyinza okutabuka naye nga embeera kati saa zino yazze mu nteeko era entaana emaze okusimbibwa entaana ya Lady Grace kwegamba kiri malembe essaawa eno ina kusaba subscribe nga bagira Fadi TV gisigala ng'ogyekomiddeko updates mba nazo Omuzimu bwe gutyo bwe gwafuuse olunnabe olunaku olw'eggulu mu kusuza mu Lumbe lwa Lady Grace wali Champs mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.